2023 bwe gwali guggwako ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Desemba mu Luganda Ntenvu. Mukwano gwange nga bw'olaba akatambi awo amanyikiddwa ng'omukunja atasira bamukuba obucupa obwayika ng'amazzi ne munywanyi King Sheebah. Nze omwana Soda Export TV, subscribe nga commenting nga tetunnadduka mbiro. Tugenda kwegeyamu ne mukyala mukunja X oba mujja wa Sheebah ku nsonga ezo n'obulamu bwa Sheebah tugezeko obuprofilinga. Kati oba okola comment yo obusonga obuteeke mu comment section. Julie, how are you? I'm okay. How are you, Soda? Kugambe happy new year. Happy New Year too. Long time. Ati kati nze omanyi nkolera nnyo mbyonoonese. Omwali mwekubanga nina okunoonya naye temwasootinga ensonga. Tewaba kipya. Omwaka wagumalirako wa? Omwaka nagenda nenkuma ku byoto bya jjajjange nebaza ku jjajja mutunda ne bakatonda abalala nebalizaawo Katonda n'abalala gwe bamanyi nga Katonda kubanga yali atuwadde obulamu ate ye nannyini nsi n'okujjula kwayo. Nze nali mu kkanisa sinza kulimba ebintu byebyo sibitegeera bulungi. Byebimu kubanga wali weebaza Katonda. Sometime nange nali nebazani Katonda. Ku lunaku olwo ennyini 31 munywanyi baamusabula obucupa. Kati osekati. Nego obucupa bwe baakuba mukunja. Wabulabako oba ka video nkakuwe. Nabulaba. Kiki ekyakugira mu bwongo obudde nga mukunja? Oya yabompereza nga bakaba kuuka. Naye nga ayina engeri gyagumya oba yali agumya nze oba yali yeegumya saategeera bulungi nga ngamba naye tubadde backstage ng'abantu bagezaako okusaba Bobby. Kati godi n'atugamba mwe mugende muli b'amaanyi. Ne mugamba naye lwaki temwajja before nga tebannasaba Bobby? Ng'enteekateeka bwe zaali. Nagamba ate bidi abantu bo tebalina program. Bo baasabirawo Bobby mu budde obwo. Obucupa ne bunyooka naye tebaakuba bamukunja bokka. Niyo bwamukuba abantu abaakuba basookera ku rage. Waliwo n'abavuka abanyankola abaddako awo. Ne gundi namaa netegeezebwa era nendaba akatambi fayino baamukuba obucupa. Baamukuba nga biswanka yakava ku stage. Naye obucupa obwasinga bwakubwa mukunja ne Sheebah. Olowooza lwaki? Gwe nga gwe ng'olisa kiri mukunja kye yagamba olowooza lwaki? Mukunja nze nkunzi nja kutwala yadde ng'ongambye nti nkireke nja kutwala nnyo because abantu abo baagalwa mu bantu. Okakasa ekikolwa ekyakolwa ku wulo nga kyeraga nga abaali no just bagendera mu gundi kiringa nga bw'onoobeera awo nga Soda oli nga waliwo eyakoze emisango ewakaawo naye nga tomanyi oba safaari. Kati n'osanga oluyombo nga mukyalawo already yatangudde eddentalo ne baki ne baneiba. Kati mu time eyo ey'okubeera nga you want to defend your wife at the same time toyagala teyingira ddala mu lutalo okitegeera wesanga in the midst of problems. Kati n'otuuka nogana naye kati kankiyingiremu kubanza ennyina okukimala baali balina okuyimba yagalagana kubanga n'akalango ke baakola singa baali tebaagalwa bantu akalango ke baakolera enkuuka kakuba million views. Oba okitegeera kitegeeza abantu babaagala ate abatali bantu nti nno kubanga enkuuka eno tegendwamu nnyo. Abantu abasinga okugenda mu nkuuka bano baboda yes teriyo kilasi abantu bali geziri naye abantu abaklasi katugeze nga bano abanene abakozi ba gavumenti bavaayo mangu sanga bbiri awo balaba nga byabwe bikoze ne balekayo omuntu wa wansi ne balekayo omuntu akola eyaleero eyatereka akasente ke ng'agenda mu nkuuka kulaba Sheebah ne mukunja bakola akalango. Onfuna bulungi. Kati mu time eyo Sheebah ne mukunja bo baagalwa abantu banaye ebibi bibaawo. Nze nali ntidde nga ngamba nti oba kusudiya tannatuuka. Si kusudiya kati kankubuulire. Bwekubanga kwali kusudiya lwaki bwe baavaawo ne bagenda waliwo gye bagenda Forex Park e Buloba.
lwaki yo tebaba following sayo kyali kyamaanyi nnyo bakuba buloba okitegeera kyengezaako okulaga wali baagwa mu bizibu ebitaali byabwe saalumanya ne naalumanya okitegeera nawulirayo abantu nga bagamba mwali mu tribalism ba naye mukunja muganda naye naye bamukuba obucupa kati omuntu agamba mu tribalism olwaba bakuba lwejjo obucupa ate mukunja muki muganda ye sempijja yes Sheebah yebakumba mwana wa butiko okitegeera kingezaako okulaga kitegeeza tewaliwo oba wali muganda awo obudde ne Katikkiro ne weyandisaze ku stage mu ssaawa yali akuba obucupa bayidayo ku nsonga ya Katikkiro wandiba omutuufu oba Katikkiro yayogera saa zaalibwa nga 10-11 naye abantu baali batandise omubuulinga nga bawanika ebifaananyi bya Bobi Wine n'abagamba omuteefuga simuleeta okitegeera mumwefuga nga mmuleeta ate era Katikkiro ono yeyawa abantu bano essuubi eriri empute kubanga yabagamba agenda kujja n'afulufiiringa ebigundi bya Abitex webale nnyo n'abakakasa kibanda akola ki ku stage agenda kulinnyako abantu ne babeera patient ne balinda omubanda okitegeera baba bali awo kuba mukunja agenda okujja Mickey Wine yali akavaayo bw'ati signals ziraga zikutta okitegeera kati mukunja ye baba yalugwamu nnyo mukunja ne Sheebah we baba bannayuganda temusaasirako nemuganda ne Sheebah wange omulalu nali mmanyi Sheebah agenda oba naye twebaza ndowooza twebaza jjajja Katonda olw'ensonga twebaze Katonda gwe gwomanyi nga Katonda y'omu kubanga ye yatonda eggulu n'ensi naye Sheebah Katonda yatukwatirako nnyo kuba nali ndabira ddala nga ayinza ova mu mbeera obudde obwo n'alonda akacupa n'abubaddiza naye yeekomanga ayina engeri gye yeekontrolinga ne bakuba obucupa paka mukunja yamulaga nti tuve ku stage because ku bibiri yali asobola okukolako kimu baadaye baali babawadde ennyimba bbiri era bw'oba ojjukira mukunja agenda osimbula ovaayo bw'ati nga batandise oluyimba lwabwe olwokubiri tuli mu kkubo tujja naye n'asimbula obusimbuzi n'akola ki n'alinnya ku stage gw'olowooza Sheebah ekintu ekyo kyamuwa kifaananyi ki nga sinnakubuulira kyamutuukako ng'olowooza kyamuwa kifaananyi ki muli mu bwongo obwo mu bwongo yalowooza okusinziira ku bwe mmanyi Sheebah wange bw'ategeera siga nti musiru naye ayanguwira mangu okupikinga negative mangu nnyo ayanguwira mangu okulowooza nti ono anironka obuzibu okitegeera kati I think ndowooza yatuula bw'ati n'amanya nti tekinnakwata ebyaddala tukyali bulamu olaba batukubye obucupa kyokka ye mugundi ye yali amanyi yayita kuba nti abadde tafunangako disappointment yonna bwetu nga buli gyagenda kasaasulamu nomale we abu okitegeera oba lwakuba teyakayimba ate buladi awo byali bitaasa olaba akuba fayine yatukuba ddaali nga naleuka nekusanga ne bakuba obucupa Sheebah bw'ava ku show yatuula namusanga nagamba ne bane kati ffe twabakoze eki by the way yakitekinga emotional era kyamunyiga nnyo ennaku ezo ezaasooka nga namulaba after nga bavuddeyo mukunja yakola live naye ng'omulaba ng'ali cold nnyo she was so disappointed. It was really a disappointment moment naye tetwa bibaawo bw'obanga oli muyimbi naye kati of course Sheebah tosobola kimunnyonnyola kusinziira nti ebbanga lyonna abadde ajjattibwanga welcome this time round bweya era sisuubira nti ku nkoko eriddako ajja kweba yerabidde baaba ku nkoko eriddako Sheebah kati nkugamba bino ne bwe bali mugamba nti tukole akalango abitekisi ajja ayeyaya ku luno Sheebah ngamba soda ne kati twali tubakoze eki batukubidde ki obucupa naganze mbadde simanyi nti abantu batukoowa bambi yakola statement abantu bambi tebabakoowa just mwagwa mu bizibu ebitaali byammwe nengamba saala za julize ezaakoze ziri ze yasabanga Sheebah simwinaako obuzibu ate nno bambi ensonga ezo lwakuba abantu bazitwala bubi naye nali siinaako obuzibu ku Sheebah nali saagala nayingire mu bino ebizibu just lwakuba nti ate yali teyeewalika muyingizaamu olw'ensonga kyekyokulwanyisa kye walina
she was part of it naye nze nali njagala nwana olutalo lwange n'omukulu mukunja era bwe navaayo ne mbalaga nti Sheebah simwinaako buzibu mukunja nembaga njagala mukunja gwe njagala oteeka mu position mwe era namuteeka mu position mwe nali mwagala totandika kwewaana gwe soda tetubiza nkubulya butabiza bwe kityali mukunja yetonda mukunja n'ategeera ekituufu n'abagamba nombaga Juli talina buzibu mwaddamu okwatagana nkulaga ne mysticals eyakankubira leero n'okwepicha in progress no tepicha naye twasigalanga bamukwano twategeera ffenna buli omu yategeera ensobi amazima agaganye kati ogwajjayo njabbi nedda buli omu yategeera ensobi ye ate buli omu n'atereeza we yali asobeza Juli okusinziira nga bw'omanyi Sheebah kati oba nkubuuza omulabidde ebbanga kigwenga Sheebah namulaba dda okuva we yatandika bayibuli Swahili nembuuza ogisoma obanga ogitereka mitwetwe sebo oyinamugo Sheebah gisome mukwano oliwala okufa kati nali namulaba dda naye era nga manyi bya content kati naye andaba naye just kyanewunje era kyobola ngamba nnyo nti Sheebah atwala kale ayanguirwa mangu okusika negativity n'okusinzira ne ku bantu kye baba bamupika okukola wali Sheebah yali amumanyi era andaba mumanyi generally sigamba nti nakamulaba jojjuza abantu ndoza bamanyi nakamulaba jojjuza wano mumanyi omwaka 2023 what could be the achievements mu bulamu bwa Sheebah zosobola okwogera achievements zosobola okwogera mu bulamu bwa Sheebah omwaka 2023 okusinziira bamulabira 2023 siye gyagenderamu kata gwego gwennyini yali nnyonyi sinnagirinnya tekikuluma muli tekinuma because everything has its timing ate nga muli bangi sigoweka yes buli kintu kirina obudde bwakyo ate buli kintu kyetaaga mu patience ne commitment eyo achievement yali nnyonyi Sheebah yagula poloti mwaka 2023 gwennyini ogwo Sheebah mu mwaka 2023 poloti mwe yagigulira then mu mwaka 2023 go mwaka 2023 bwe mba seerabidde mwe twalabira maama wa Sheebah ne tumufunira awo okubeera ne tumufunira buli kimu like ng'era omuzadde nti omanyi kitegeeza okufuna maama wo najja mu kamera ensi ng'omaze ebbanga ddene ng'omaze ebbanga ddene nga tomulaba. That was the time we twamutwale wa Spice. Yes, that is also an achievement to Sheebah. Nange ne wenandibadde nze Spice Diana muntu w'amaanyi. Omwaka 2023 Sheebah ne mukunja bwe bakwataganirako ne maama Fiina oyo nno akkiririza lyesanyu olw'ensonga nti maama Fiina bw'abanga yayita Sheebah ne mukunja waliwo awo kwagamba blessings ez'enjawulo era okuva we baave wa Mafiina ndowooza walaba ye tetugendayo eyo Juli nedda mpozi wali eri wabuukidde ku achievement wali lwoyogedde twasangira maama we ne mutabani wa Sheebah omukulu mu biru Isma we yafunira n'essomero kati asoma mwaka 2023 gwennyini okitegedde Mama Fiina eyo achievement esigitegedde bulungi. Mama Fiina yatuwa ssente. Yes, yaba ssente zagula ploti. Ebyokusoma ne tujja bigenda mu kuba biwanvu. Wamukunda. Yatuwa ssente. N'ebyokusoma tubikiriza. Tetugendayo Juli. Ffe tuli ba munju tumanye ebiwundu so tetugendayo tuveeyo. Tugere ku kirala. Kakati yatuwa ssente kale ne tugula ploti. Tukome ku ekyo. Nfunye. Naye n'okugamba nti twatakize ne Mama Fiina. Twagende wa Bugembe kale. It's also an impact.
sala kyemwajjayo wabugembe ate alaga tugiyo kitwasaba ngewa mama Fiina ne wabugembe twafuna omukisa. Godly blessing. Mama Fiina twafunayo sente n'omukisa naye wabugembe mwasaba of which n'obucupa mwe baba wakuba. Nedda mama Fiina came after Bugembe. Kitegeeza amafuta agakuba Bugembe bwe yatwasoke wa Bugembe ebivulu byonna byonna tekwaliko obucupa omusoga bwayita obudoome. Obudoome bwajjamu after mama Fiina. Soda. Kale tukkirize. Mu 2023 ono yennyini. Yejjukira Ow'embale gwono gwenzijjukira. Sheebah yajja matiriyo. Okuzimba enju nga gwa. Ng'olese material ne pulaani yennyini ey'enju oba ekyo ekitegeeza okubeera awe ng'olina pulaani kitegeeza bw'oba olina pulaani y'enju. Ate no ngeri confirmed gundi yagikonamu stamp bagita ebeera council oba ebaki LH abanji njitenta akakiiko akaddukanya ekitundu ekyo oba it's a municipal council whatever yakikonamu stamp n'ekikiriza. Kiba kitegeeza nti gy'olaga olabayo. Sheebah yayiwa material era agenda kuzimba. Gwe mwaka gwennyini gwe yafuna ba challengers abaavaayo bajjabe bonna n'abadefeatinga. Nga naye mwoli. Abajjabe bajjaba kwe badefeatinga. Sigamba nti ekyejja nti lwakuba baali balwanyisa Sheebah. Nedda. For people, abantu abamu okuvaayo olumu baba baagala nabo justice ngomu. Era kye kiri kye nakunyonyodde nti Sheebah teyandibadde mu nsonga zino. Zandibadde za mukunja. Kati take an example. Olaba oli omukyala eyavaayo ow'omwana gundi gwe yanoonya. Mama Bismarck. Teyavaayo nti alumba Sheebah. Yali ayagala justice for her. Ne mugendanga wabi. Ne justice ey'omwana. Oba mwanika obuziina bwammwe. Okitegeera. Nati okwanika obuziina yes naye ate eddoboozi lituuka nnyo. Wanene. Gye twagala because buli wonyonyola mukunja without camera. It seems not to understand. Minimizing. This time round atuuka naga ebitabuse byebiti bwebiri. Okitegeera. Babe bya mama Bismarck byakomawo badna. Bikyaliyo omukunja gya mutereeza because balyogera ng'abantu bonna era mukunja yayimuka ng'omuntu. Just lwakuba kale kyenvumirirramukko nti ne bannamawulire abamu bakisussa. Tosobola vuga mmotoka paka Kasese. Sika content ne Kasese wala. Kasese wala. Buladi nabadde Kasese mu Twaza Panther. Ne Kasese wala. Muganda wange Kasese wala. Kasese tewaggwa masasi. Yes. Kasese tewaggwa kudduka. Naye omwana yali omwoyo n'omukazi. Awo wokka wenkakasiza bannamawulire. Tumanyeko naffe tukoma. Bannamawulire lumu mukisussa. Oye lumu kale mubaako bye muyamba. Naye muganda wange mukisussa. Kakati lyembuuza kati munnamawulire oyo aba yafunye eki? Views ne content. Of course. Kati content yamutambuza wakale. Yakoma wakale. Ate tujja genda kuba simanyi si yenze yagenda Kasese. Kale yandinokyeza kufaale Kampala naye naleka gwali wano ku nnyindo nanoonya omukonjo. Naye anyway ebyo byonna twebaza Katonda olw'ensonga nti byonna byongera okuleeta Sheebah ne mukunja on chat. Challenges sofa ebikyagaanidde omubulamu bwa Sheebah ng'olaba byo mu butuufu bikyatulemye okumaliriza okuggusa. Okay. Sheebah ng'omuntu ye ngwe tujjeeko okugamba nti bino byonna ebibeerawo ye ng'omuntu alina empewo ku mutwe. Tewali agaana ekyo. Empewo ezo zeetaaga kumuggyako. Si kumuggyako kukakkanya. How? Nga mulina ozikakkanya mulina ozibuuza kye zaagala nammwe ne muzisaba kye mwagala. Walina okubeerawo okukkanya
between you n'empewo mwababeera n'omuntu n'empewo eziri ku muntu nfuna because first and foremost nalaba mukunja wano ng'agamba nti anoonya ddagala lijja Sheebah ku mwenge si bwe kityo bwe kijja okukola era tekijja bba bwe kityo tebasobola gumujjako basobola ogumujjako naye consequences oba ne consequences ezijja ovaamu zijja kubeera nnene nga temusobola zisitula so mulina sooka kwebuuza si kumala gava eri pa mujjeko olw'ensonga oyo mwana alina bbaamu ku mutwe Sheebah njagala kugamba nti ayinza okuba mu lulimi olw'ennono yenna kayaga ye mukyala wa bamweyama that is why omwenge batanagwa omukago kyova olaba zimulinnya katono n'agwa eddalu n'abanga agudde eddalu kubanga bamweyana ebyo yonna bitambulira mu bbanga badde waliwo empewo yalinnya lwetwali naye ku live negamba lwaki mwamuggyako ku mwenge okitegeera lwaki temumuwa mwenge ekyo kiba temugenda funa mikisa okitegeera nti bamweyana akolera ku mwenge bamweyana asaba akayaga buli kanaku kati Sheebah bwe ziba nga zamuspeyaringa enjaga mwebaze onfuna mwebaze muzeebaze nti zamulekere omwenge olw'ensonga nti omwenge guno mujja simulina zisaba anywa kyenkana ki mu budde ki onfuna era tukole tutya bwe mulaba nga conditions nene nammwe mulina osaba kyemwagala bakendeezeemu zo kubanga Katonda yaziwa obuyinza ye yatonda n'aziteekawo okitegedde kiringa nga kitaawo bw'anaakuzaala tagenda kutegerera mu makaago anfunye kitaawo amala okuzaala n'akunakyalinga bw'ayagala obeere bw'amala akuggyako ki n'ogenda n'okola amaka tajja kujja afuge wuwo anfunye kati olina ssaba zo because ago matwale gaazo si Katonda awo mukolere ensobi mwagala mutwala mu makyaki abo abalokole muzannyirako sijja gamba nti eddiini y'abalokole mbi era sijja gamba nti eddiini yonna mbi naye gamba buulire baddiya eddiini yonna buwangwa okuva mu buwangwa obulala tetugenda yiye empewo tuzikolere ki muzisabe busabi just mulina kumanya mitendera tukwenda kukola tutya tufumbewo ekijju nga tusaba kiki ekitegeera ne bwe banaabagamba nti mukwate ekkubo mugende ewa Sheebah mu kyalo gye muba mukolera emikolo please do so obwo si busamize obusamize kyeki obutegeera nga ki kweraguza kwata nsaasi ebyo bijjulojjulo byogambye biki genda mu maaso simanyi busabosabo bwe muba musaba mu kyaki temukuba bivuga tubikuba temufumba mmere ku kyaki katugeze musiibyeyo tusobola ofumbayo temusoma byaliwo bye mutaalabako tubisoma njawulo ki erina kino timumutekamu nsaasi simanyi nsimbi nati just lwakuba nti ebyamwe n'abalokole ab'edda oba n'abasinzi ab'edda nga tewaliwo bino gundi ki pianos biki era bakwatanga ensaasi okubusitinga gundi yaabwe its the same namwe muba mulika vibe nti muba musaba abantu bakke empewo zikke zibajjeko naye kati saa zino takuba obusamize enzikiriza nga bw'owulira obukatuliki tuvuddeyo ku kyempewo kyekirala awo kikyakyalenjinzaawo mu bulamu bwa Sheebah kyolaba ekirina okutereezebwamu kyetulina okuwakinga hand in the hand kyemulina ekirala okuwakinga hand in hand nti Sheebah ng'omuntu simanyi bwe mujja kikola naye si muntu w'abantu naddala ebitonde ebyo naddala ku kitonde ekikyala olaba nowaaba olinga musajja naye ng'amwekengera okuba ng'ayinza okuba asendasenda omukazi abeere ng'ayagala mukunja abeera tamwagala kati simanyi bwe mugenda kukola naye mulina okitandika mpola mpola
okukimulaga nti abantu bakolagana n'abantu si buli gwolabye nti abeera agenda kwagala ani bbaawo ate si buli anaayagala bbaawo oba bbaawo gwanaayagala nti ajja kusucceedinga onfuna kati ye Sheebah nga ye ebbuba lingi nnyo lingi nnyo n'atali kunze nze kankuweeyo kasinaliyo kenalaba natuuka ewa Mukunja awo we mubeera kuganja nami Mukunja yankubira bino byonna nga biwedde bino byaki tukwatagana ne Sheebah talinaako buzibu ye yanyaniriza n'okunyanyiriza yanzigulirawo geeti ne tujja kati waliwo omuwala eyajja oba yali ayagala ki oba baali ayagala luyimba oba kiki ne bamuleeta kati omuwala n'atuula olaba entebe ya Mukunja bweti Mukunja yali atudde nga wali ng'omuwala atudde ng'eno naye nga waliwo ka distance katono ku Mukunja soda tewaliyo nze nali ntudde eri katebe saidi eri soda Sheebah yakwata olweyi omanyi luno olweyi lwera ebweru olw'obuti nga ku kapeti tekuliko wadde akayinja akabiibiri omuwala yali atudde nga amagulu agatadde mu kapeti ayanjadde yamwera amagulu namugamba nyabo vaayo terera wano woli nyabo nkugambye vaayo njagala kwera namwera amagulu omuwala kawanika amagulu kagasi nga talina ndakyagenda kola nentunula olwagoba nembuuza Mukunja lwaki tareactinga ku nsonga eno nga Sheebah akola namuntu bwati Mukunja nanyinyonyola bwati nanga nti bwenkiyingiramu ayinza okutabuka n'okubula n'abula neŋŋamba bwatekawo embeera bweyavaawo muwala bweyavaawo waayera nadda eri katebe aka plastic nga ku fridge awo watudde wasanzewo katuddewo olaba noono Julia atudde eno katebe ku mulyango kakati olozaawo bannange natunala King Sheebah the Lioha omuwala n'agenda naye sisubira nti alinda kuganja gwe nga wadda nze ndina ekipuli kyange naye ate twategeeraga ne Sheebah ategeera kati bulungi talina buzibu akagambo kakasembayo eri abawagizi ba King Sheebah tuve wano abawagizi ba King Sheebah mbagala nnyo mwongere okupika bambi King Sheebah yaggwamu amaanyi mu tayimu y'Obucupa mwongere okupika muzzeemu amaanyi perhaps musobola okukola videos ezimugumya n'ekirala mwebale nnyo mwagala kubanga omuntu yenna buli w'oyagala omuntu emmeeme engazi eba nnungi olw'ensonga nti buli w'oyagala omuntu era ne Bayibuli ekyogera manyimu kukotse obumu mu Bayibuli era buti omutufeera mujje ne waffe ne mukokulwayo bwawandiikibwa Bayibuli ekyogera yagamba nti simanyi exactly lulindi naye yagamba nti bw'otayagala muntu gw'olabako n'oyagala Katonda gw'otalabangako oba mukukosa era oba mulimba okitegeera kati kitegeeza nti mukola kirungi nnyo nnyini ddala okubeera nga mwagala omuntu akola ki actually gwe mutasiiba naye abamu gwe mutalabanga nako face to face naye nga you have that love ate n'abaagala Judy mbaagala nnyo manyi gye muli abanjagala n'abaagala Mukunja ng'omuntu ate abakukyawa abankyawa bajja kujja mpola because sirina buzibu I'm a good soul by now tolanga bakuvuma mu comment section munnange ondaba ndwakukobera comment section lwaki otyayo era baida nakebera ndowooza nagikebera ku video eyasooka nga nkula eya Mukunja saddamu kudda mu comment section abaana bakulagako saddamu akaliro wakawulira kati ebiddako babingamba nga bugambi bakwano bange bambi abakwatibwako ennyoni abankubira Juli bannange nga bakuvuma Juli ng'oli bubibadaganya naye nga nze sifaayo naye nga mbaagala nnyo baddiya mwebale nnyo happy new year katulabe ne guno omwaka bwe gunaatuvuga mbasabira buwangaazi mwangale kubanga omuntu omulamu yakulaakulana omuntu omulamu yalaba gy'agenda era tusabe ne Katonda nze gwe mpita jjajja Katonda atuwe obulamu era atuwe obuwanguzi mbagaliza prosperity mu bulamu bwammwe amiina buli kimu kye mukwatako Katonda abawe n'emikono ebiri ate mbanga ttakoki bano bennyini be bagamba mbu lubaale w'omulamu
tasamirirwa ate nakuddira mu luyimba ate lwonoona. So munzikirize tukome wano, subscribing akatambi kano boina kyofunyeemu osobola okawako ne munno. Naawe alina obusungu eyo ndowooza kuba mu Uganda bwokera ku makya n'ogamba nti buli omu alina lowooza nga bw'olowooza, kye tuyita obwa dictator. Mukama Katonda omulungi abatukumire, nze omwana Sode, namba zaffe weeziri awo, mutukubire mutunoonyeeko. Export TV to the world.